Gwe teweebuuzaako Phoebe yani oweeri ekapeeka mu kyalo ayimiriza abakulu n'abanene nga wenkutuukako you feel like you're feeling love like no nentuuka mu famire y'omuwala ffenna gye tubadde nenjagalibwa okutuuka ku eri essa nga abagenyi we bajja ono muwala wange newankubadde nti si kuba kati ebeera faida kyogamba nti ono muwala wange ebeera faida ki omuwala bw'okuyita n'akulaga baganda be lwaki tagama muno oba oyo mukozi n'obutogera kubanga obeera olabika okitegeera Shagal okitegeera obeera olabika naye tekibangawoko kumpita Shagala Phoebe era erinnya lyange balyagala nnyo that is favor from God gwe teweebuuzako kiki ekyo ekimuleetera somebody said mbulwaki saagenze ne naabako simanya ku bombo simanya ku ddagala bannange we nali ngenda nanaaba eddagala tugambye bakusabira ekyo gwe kyolina abangoberera kye mulina Phoebe what is kyama ki ekiri emabega w'ebyo byali Christ Jesus. Okay, kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okubeera ng'ate otulabira twongera okwaniriza gwe munnange naatulaba tuba nnyo okubeera kunga otulaba mu nsi yonna gy'osinzidde America UK abantu be UK nabategeeza omwezi guno gwennyini ennaku z'omwezi nga 26 Royal Regency kigenda kubeera kyamaanyi nnyo Mudra kuliko Vinka kuliko kulikani Azawi DJ Shedi Royal Regency kigenda kubeera kya mulembe nnyo abasajja nga Jobs Link abona bonna kintu bakiwomye muddo omutwe so baana bange baganda bange bakojja bataata mubeereeyo mu bungi kintu kitegende maaso n'okubanga ate kitogira bulungi nnyo okwo nno kwetadde ne meeyo era Royal Regency tuyina enkuuka ndowooza ye UK ekena kubeera nga nkuuka omukulu Jobs Link kino yakitegese nga ye era ekintu kyonna akiteeseteese bulungi nnyo bulungi ddala okulaba nga ensonga zonna zigendera ddala mu maaso bulungi nnyo so abantu be UK Royal Regency May mwetegekere bayimbi banene bokka abadde baludde okujja UK kintu kigenda kubeera kya mulembe nnyo kale kemukwali bulungi nnyo ku kamera okubanga ensonga zonna zino tuzitambuza bulungi nnyo tuli proud by Maros Bridals bano bagamba nti baleese gomesa empya emishaana n'empya ebitambala ebipya ebikoye ebipya nno bettanire bakola bulungi nnyo ddala Maros Bridals asangibwa ali mu kibuga wakati kwa Net Plaza opposite Magoba osobola okubanga ate omusanga aba omanyi paaka enkadde we yali kati bw'otuuka awo n'obuza Net Plaza flow esookera ddala otukako n'obuza Marus oba omufuna bulungi nnyo bulungi ddala kale njagala okutandika show yaffe y'olunaku olwaleero abangi nnyo mwaŋŋambye mu inbox yange naddala ku TikTok n'emikutu gyange egy'enjawulo nga muŋŋamba Alan Cruz interview ya Phoebe bw'otagireeta ojja kuba otukoze bubi nnyo twagala ogituleetere konze okay fine nja kubanga ate munoonya bulungi nnyo Phoebe ono tubadde twogera ebbanga ddene ng'ajja muntu oyagala nnyo okwebuuza kino kikola otya kino nkikole ntya ya waliwo message gye nasooka okulaba gye ntera okugamba abantu oli naggamba nti Alan Cruz lwaki tonkyazaako nomugamba kola content omulungi kola ebintu ebirungi nja biraba then waliwo account eri gye wasooka okukola olina account gye wasooka okukola before yali eyo yennyini waliwo oba message oba simanyi video kati not responding nga saabifaako nengamba wange naye ate tewaŋŋamba nti noba nti sooka oyongeremu amaanyi just wa responding kati nemmanya nti kiyinza okuba nina kusooka kukola nnyo ajja kunnoonya waliwo comment yo oba yali comment yo oba yali fake account waliwo comment gye nasoma egamba Alan Cruz nange nkola ebintu ebirungi janguka ebiseera nga tekinnagejja nnyo yes nayogera bwogezi kali ka video nayogera bwogezi kati oba ndoza ebiseera byo Brisha Kashiga waliyo kyaza kati jjukira bannange nga kyamaanyi era okimanyi kibeera kyamaanyi nnyo kati nakola kagundi ka duet ke nakukolamu nenkugamba janguka ewange kati olwamala nembivaako ng'owulira amaanyi gaweddemu tegaggwamu nagamba nti kankole ajja kunnoonya kyenagamba naye tekyali mbwoba Alan Cruz tanzizeemu kati oba babi banoonya banene no nagamba kiraka ndowooza kyetagisaamu oba amaanyi
Yes, ate n'amaanyi simanyi na kumanya kubanga TikTok okola one video. Omuntu nakufollowinga yekka. So even that day you commented, era nawulira essanyu. Kwalo ku ka video wakaali ka video kibanange alani. Kali nani nkoza ka video musimanya bananga Mwarabu beekubye. Mwena ne muloba nga muloza mbu beekubye. Alani nalaba nengamba alobye naye. Bubbeekubye koze badde balimbaze muveeko. Muteke wali likes zanga sina budde omanyi bantu Mwena mwe batabakwata. Yes, atulambala no commentinga nensanyuka. So nakolero ku show tuinako mwana mwala Phoebe. It's her first time on the show yakadda and I believe mutule mujanyumirwa bulungi nnyo ensonga zonna zonna nga bwe tugenda okubanga ate tuzikwata. Phoebe mukusooka kulikayo nalyagala kugamba kulikayo it's not a smooth journey okomawo but kulikayo then ekyokubiri buuza kuba tulaba then tutandikira. I remember you telling me mu COVID nongamba Alan hanze nga nkyali nkomawo 222 mu mwezi nga wala inange ndaba kyawala but finally mukama mulungi buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira. All right, this is Phoebe 971. Mwebale nnyo kumpagira era nange nesimye okubanga ndi wano ku show ya Alan Cruz. Okitegeera Alan Cruz. Wero era mujagala nnyo no show. Obera oyagala serebu oba mubuuziza kyogenda olabe. Noonya Alan Cruz yayogedde ku kazungu. Noyangu emisinde. Nogera nolaba kano kakyakalenza kasembyeyo ko tutte ku ssomero. Kente ku ssomero? Akazannyo akalenza akasembyeyo Brennan. Noteekamu olabe kiki kyabuza serebu oba kitegeera. So naffe tufiringa happy. Like we feel happy. Nfa kubinene by'abantu mbusimaya views manyanga bichi. We feel happy like ngoli ku channel ng'omuntu akulaba. You feel happy. You feel celebrated. Like yeah. Kubanga moment esigalayo. Omuntu abajja kugenda nawe kanyini ajja kudenoga kangende ndabe ngeje nali ntutula. Okitegeera. Obera wulya sanyu ngo kati gwe Alan we nkulaba wano nenkulaba nenko Alan wa mai kangenda mbuzeeko okitegeera. So mwebale kunjagala mwebale kuwagira Alan Cruz. This is Phoebe 971. Mchala bisaso. Bisaso omulese. Bisaso namulese yonze. Mchala bisaso mama nakalema kwegamba kapere green yenze. Omanye ekintu ekimu kyensinga okwagalako actually nali like 1 year and a half emabega mukyala Misa Kisemakula ya first mina ngamba Alan nyamba nga bwe nkugambye Phoebe bwakomangawo bine biga mukyala Misa yabingamba yangamba Phoebe bwakomangawo muleeta omukoleko interview ano ku passport omugambe mwagala nnyo ne mugamba mama mulete. But you didn't even tell me. Nandibadde magalala ne kumato went. Ne muga era nakugamba mu voice note nakugamba waliwo omukyala n'abantu abala abebitibwa asooka n'abebitibwa abala bangi abazze baŋŋamba nti omwana oyo bwakomanga nja kutwala mu bebitibwa ab'enjawulo n'abayimbi ab'enjawulo abaŋŋamba nti konetu oyo omwana nnyumira. And baagala okulabako. No yokombuuza nti gwe munange content watching sina na when I'm describing what is my content like because ndi flexible like nchusa nombera mu mmere nevaayo ninga kati it's me ninga kati kasasiro ninga kati never bisaso ninga kati ndine kale like I don't even understand what is my content. Sitera kitegera bulungi oba video ndoza mba mutegereza videos zenkola. So nakola ero bwoze mbadde nsabirira nnyo kuba mama badangambye agenda tambulamu. So ngansabirira ngamba jangu mangu omusangewo andi mukama nsanyuse cause mukuru Misa si mutono kufira ddala bwe yakati okumitingako ku mukyala we gwe. Do you know how you feel? Obera uli abulungi bamunyumizaamu ne mama biki bye mwogeddemu ne mukyala we angambye ne bale kwagala Katonda nangamba kitegere nti yagala nnyo Katonda nangamba tinanjagala mbuno sivuma nenga ate sigamu no mbune wala okuvuma no that's me okitegeera
netunyumya nangamba nanjagala nnyo nze nzekka nene dagambe ne ashakama yes nagamba nno nkola ebintu nti video zange zisobola olabibwa omuntu omutono omukulu like asobola okulekayo esimu nagamba Phoebe wuno namulaba nga tamwesitaza yes kati nobeera neyo love banange love nga yamaanyi ku muntu nga nesimye omuntu wakitiibwa nnyo nnyo okiwulidde omuntu w'amaanyi nnyo nnyo obeera weesiima nogamba nzaani weri gundi ennateta busagaze kasokoso bugerere bugerere kayunga wavuddeko airport n'ogenda bugerere zaabwe ekinyawo abuuza ekibunya Phoebe wavuddeko airport nengende bugerere n'ogenda bugerere nnyo era nensala busazi nengende bugerere kati nandituukiddewa naye bana nandituukiddewa era nabadde nina kutuukira waffe ewaka nesiima ndabe ku taata wange ndabe ku maama wange abantu babadde bakuŋŋaaniddeyo kati ekyalo kyakuŋŋaanye ba neighbors kati oyinza okwebuuza kati ntuukire mu tawuni nga tenina abazadde benaleka nsiibudde nti munange ŋŋenze ne bakubuuza okomawo ddi kati nenkobagana nakomyewo mande nga lwaki essanyu sirituukiza waka nga bafumbidde emmere enkuko nga bafumbye ekijjulo nga n'abantu abalala bazze n'abacaaki abamu nga bakwaki eno is your dad a priest oba mubuulizi oba mu family yamwe participating nnyo mu church? Yes, ewaka waliwo church. Mama mubuulizi ne taata. Yes. However, nti taata ye tatera kubeerawo nti abeera ali ku mulimu n'ewajja era aweereza nti n'eri ku mulimu gy'ali era aweererezaayo. Kati wano mama yasinga obeerawo. Yes. Emu ku bintu ebyansanyudde because nze naye tubadde tunyumyanga wandaga ku nnyumba ya muzeeyi ng'otandise okugikolako. Nabadde ndaba one of your videos nendaba ennyumba nga already efaanana bulungi. The last time lwasembo gindaga mu covid ng'otandika butandisi banagirabye nga really efaanana bulungi. What inspired you? Baana bangi bali okubyeyo naye basooka kwefaako bo nga bo ate ng'oluusi n'abazadde omulala yandigambye omukisa guva mu bazadde. Anti kati olaba muzeeyi bw'abakolerera mmwe jjukira ebiseera by'edda taata wange si bwakaakati musajja mukulu kati si mukulu nnyonyonyo bw'akootakoota era abamulabyeko bamulabyeko abeera yatukolerera like ng'ennyumba ekyali mpya ng'erabikako ng'era bagimanyi nti ennyumba yawo wali eri yakabi kati then ebiseera byagenda ng'akaddiwa ennyumba naye ekaddiwa kati oba yabeera takiraba n'ebiseera ebisinga n'ekirala luusi ayinza okuba talina ssente kati gwe n'okola renovation oba renovation anti oluzungu lwesiba mu Luganda no jiddaabiriza ogenda olengera wano tewakyanyuma okusinziira ku levo yange gye ndiko nogamba akatuteekawo kino eno taata omuzadde wo naye obeeko nekyomuteerawo ng'ogyeko essente enkalu nawe omanyi omukwano gwa maama gwa taata omwongeramuko ku kiraasi okitegeera musobola okuba nga mulina kiraasi gye muliko naye oyongerako oko munange ku kiraasi. Yes, nogamba kati oba mwe mubadde bagagga nga temulina fridge nogamba mama kati njagala fridge ebeeraawo n'ebyokulya bibeeraawo kwegamba ng'olina obulamu bw'ayagala abeere nga olina kyoyagala okubaako nekyomukolera asiime ng'akirabako. Yes. Renovation eno tubulire story engeri gyetandikamu. Olabika nga Phoebe wakuzibwa mu maka agalimu empisa, amaka ag'eddiini, amaka where they respect abantu abakulu, amaka where n'omwana omuto omuwa ekitiibwa kyagwana, amaka wakuzibwa otya? Tubulyemu background yo woza okuzibwa na family kikaaki. Kale nze temanyi nze kati nga nze omuntu sisobola kunnyonnyola okujjako abanga bba abazadde be bannyonnyodde naye nze temanyi nti wakuzibwa mutya? Twakuzibwa nga batukugira nga bakubulya ne repercussion y'ekintu ng'ogenda ogikola era abatabitegeera abamu era olaba ku level gye baliko nawe yabitegeera like n'omwoyo gwe bakuzadde nagwo omwoyo soul bwe guba gusobola okuwulira nga bagubuulirira kubanga waliwo abaana abamu n'ogamba oyo singa tegyali miggo singa nayo level tagiriiko okitegeera n'omwoyo gw'omuntu kikulu nnyo ne church wakanga waliwo church ne tata nga akugira kubanga twali tetuzanyira wantu
nga omanya amaka g'omukyalo mumugenza ali kuzanya mukolayo kyabazanyira eri be bajja wano eno yes so ogenda musimanyi kasiki kasuze wamu nawe osule tendongo togiraba nako oginonyako kiwaliyo sitaani ajja kukuba like ng'ekito kiba kikugu nagamba omalaweza myaka 8 then awo 18 nedyoka nkuba nga sikulinako nnyo buyinza naye nga sikuteeredde ddala okitegeera kati ebintu ebyo abantu abamu babeera balowooza mbu oba abaana babakola batya naye babeera bakukugira oleme ndowooza oba oleme kukozesa bubi simanyi nakumanya kubanga babeera bakukugira bw'ogenda ku myaka 18 mu ndongo oba tugambe ku myaka 15 oyinza n'okwonooneka nga totegedde okitegeera so kati nze n'amasomero ndowooza ge nasomeramu nze simanyi gawo okukyala amasomero ge wasomeramu essomero lye nasomerako erya St Joseph's Nazigarasi era lya ddiini nga omanya bakatuliki era si babeera basabula kibooko kati still neeno ate nze nali ntya nnyo kibooko bannange naye ng'ate mu kirasi okola otya nze nali mugezi nali saali sikulembera nakoma mu kya 6 I mean okuba nti no position saaberako wa 5 nabeeranga wa 6 7 14 20 ng'ate sidda mabega awo wente wembeera kati nga nti emiggo nga nina okubalansinga ebintu ebyo eddalu nga wo wali wonna lirina okubeerawo okiwulidde temunsirisa musirisa ngani musirika musomesa agambye musirike kirasimonawoleta olujanja tusirike bagala tukole tugamba bakiri twogerero nga radika tulina omunyumya muguloboozi sereko kwaliko radika nga tulina omunyumya nze nyumya muguloboozi bano be bawuliriza nasimula nga kabalaza bannange wali bana abaana ababeera ku ssomero awo naye nga eddalu eddongoseemu nayina eddalu naye nga eddalu lyange sikola misango kyemanyi nze ekyankozesanga punishments kubanga nali ntya kibooko ate ezo bazimperanga neeri ku St Andrews nali nga njogera mu class kati nga HM ajja mu ddinisa ate nga gwotunudde eri kati nga eddinisa liri wano oba omusomesa yenna we ng'oli mu kucekera nga banno basirise okitegeera ng'oli mu kucekera kati ne bansiimuuzanga gundi buloko oba nogenda n'olondalonda ebisaaniiko taata mwe yali akuba taata yali akuba naye sijja kulima nti oba yankuba emirundi emeka naye nga era yankubako naye nga ate bali eri abasookawo abaana abawala bagamba baali bakubi nga bayiwako n'amazzi ne bakuba mwana wakumeka wa last born kyekyejo ekyo siriiridde wakyolaba nga tomaze nakumbuuza sirina kyekyo however nkirinamu ekiri kitonotono nkulaba ekitigi mu ekiri oyogeza nnyo ekitigi tebankuza mbu kyekyo kubanga nakulira mu bazzukulu awo okulira mu bazzukulu obanga gwe mukulu bakuyita maama taata manya maama anti nze mbanga nze mukulu kati bw'okulira mu bazzukulu gwe nga gwe mukulu nga wadde muli bato banno tobakoze we bati banno okitegeera orders ebiseera bisinga ziddawo mu bazzukulu gwe abakulembera kati obanga kati jjukira bali bagenda wasigalawo gwe yes kubanga bali bakulu nga nze kanze ndi womuto so nomaliriza okusoma ng'okomye mu kyakumeka P5 na mala P7 ku St Joseph's then nengenda e Kabimbiri St Andrews Kabimbiri nesomawo senior 1 ne senior 2 then nengenda ku Yale High School senior 3 eri ekyagobyayo ddalu akutema ate bantema ashiya nze nange ntemeka nali sitemebwangako nze by the way I was very active ne mubineno MDD bichi just waliwo embeera eyanzize eno eneka kumpi nga kumpi waneno newaka like yabereko waneno ne maama mirimu kitegeera nga waliwo ate abavuddewo ati nga nina okusomera waneno okumpi odde waka oba obeerewo ne maama we batyo naye nga nenkoma mu form 4 yes so wakoma mu form 4 awo embeera yali etya yagaana kwe kugenda ku kyeyo kyali kitya kyekikuposhinga ogenda ku kyeyo mbeera kyeyo giwatuukamu n'ogamba nti akati Phoebe wano wentuuse wano kaŋŋende kimanyi kiri kimu embeera yo sijja gyogera kubanga si y'amaanyi ate n'ekirala
simbi like mbeera yange eyo genda kwesigaliza naye ekyogenda ku kyeyo tekyali mbu nali mbonaabona. Yes, nali sibonaabona. Jukira ng'okiŋŋamba. Kwali kulabayo. Bani kuluzibo nga bali ku Papa's Hotel. Ngende ndabe. Ositegeera. Ngende ndabe kyekiriyo. Bano abaana babeera eno mu biyumba babakola ki? Akyasinga okunnuma nga ba ogizi nga be bagenze. Mukulisa agenze mbuki mu Grace mbwani munnamubiru ngate bana bana twasoma nabo nanga ne bana abantu bane kyakiri yera ndigeze nona ninya ku nnyonyi kati nenfuna obani bwe nayogera naye ku Facebook omukuru omu nan connecting ku company hambi ne babinkolerako nengenda byali na simusi mza sipaina kumanya obulamu bwange buli wateka mu yadde 10 ataso olumama omugambe tato omugambe kati abo mbagenda bagamba ndi ku climax nga ne passport najefunira dda okitegeera kati ne bansabira kati nenkola ki ne banyiiga nti obagamba ng'otandika ze biseera ebisinga bazadde bange tebatera kunyigira ku kyemba nsazeewo kasaki banga tekyetisitaza tebasimbu kati ye kiki kyenyinza okukola kati nze Phoebe waabwe mu omuzadde n'agamba muno kati anyiize tewali kati muŋŋambe mutata ngenda kugenda ebweru nagamba naye muwala wange banna lwaki oyagala kgenda ebweru konze jjajja nze njagala kgenda nagamba kale tugenda kukusabira ogende ng'olwedde ate ndi mukulu nalina emyaka emeka bakolera ekijjulo 21 nga nkomyewo ng'ogenda tebankolera oba bankolera nze simanyi nakumanya naye nga kyemanyi bansiibula byali biseera bya Christmas kati Christmas nagirirayo nga ngenda mu January nendya ne Easter olusooka yes kati era obanga alidde kati ze novaayo nendyoka ngenda so otuuka olwomaze ennyonyi yo bwe walinnya bwoti wagamba kyawo nga wakatuulamu bwoti Phoebe waabwe naye wakati nkugamba ekibye sijjukira nenze kyemmanyi natuuka ku kisaawe ngera nefuulaawo ng'omugezigezi amatu era n'oba ng'oli excited nga gamagaladde nga tokyategeera n'otuula mu nnyonyi we natuula waliwo akaana kwe twajja nako kaali kajjako ku kyeyo ndaba kalimuko kabanga kano kanyiziira biki nnyonyi esituse kagamba kati tugenze kati nga kayinza okugamba gye kagenda oba kagenda kubonaabona ndowooza nga kagenda ku misinga eno ate nga ngamba obona akaaba biki kumbe kamanye ekiddako kubukedde TV ate kiba kirungi nnyo n'ogenda nga tomanyi kiriyo sikulimba kubaamanye kola ki kinyuma nnyo n'ogenda nga tomanyi kiriyo kuba bakugamba muzimanya wakolayokko omanyi simanyi ogenda kusitula ebintu ebizito naye wano obeera excited okulinnya ennyonyi n'okulaba abantu abapya njagala genda naye otuukayokko mukwano olumu wejjusa n'olunaku lwe wanyinya ennyonyi bannaye nga akatumirizo kasusse okitegeera kuba neebuuza nga n'omwana anyizira batya nga oba akaabira ki mala tuuka mu kiyumba ne ngamba ono omwana bino bye yali akaaba naye atakaabirako ku kyeyo bannange olwo nga gwe bannaye mukama oba yakukola bulya wano baba nga akunoonya ku airport kyali kitya nze gwe ne bannaye nze oba ndi wa mukisa bukisa nze gwe basooka n'okusoma nakidyanga yali agenze fuka no, I was just giving an example iti Phoebe nali ngenze kufuuka sindana kusutama mbu mukama wuuna atuuse kyokka nga ne baneno bakyaliwo ne mbalekawo mukama wange nanyaniza omukazi nampa engalo yes nga basanyufu mukama wange muyinako waneno muka video jammulaba yes kati ne bantwala ewaka oba bangamba how are you yes kuba bo ebiseera ebisinga tebamanyi good konze ye good natulinya netugenda eka otuuke waka osanga babisasa alla bali anti bo basanyukira nnyo abagenyi ne bava waggulu eyo ku madaala abaana anti babeeramu bino nga simanyi na gye biddira bupeke bakuhaga bati kwe batyo babeera kati nga bakisinga lunene oludda omukisinga eno naye nga akukisinga eno oludda nga sibitegeera namuwa bwehaga ngenda wuli akola nga sibitegeera okitegeera nituuka anange enyumba nene
Tutuuka ennyumba nnene nga nnungi kati nga wano gamuno tutuukidde wansi wano weewa abagenyi kati netwambukamu eri waggulu naye nga si wala nnyo bwe baba bakozesa lifuti nga omanye ennyumba ya kalina netutuuka mu ddiro lyeri waggulu muwekka omuddugavu nga nze ndi muzekka maka masaamusaamu kalina ensaamusanvu however era nga nnene kati nentuuka ne bagamba tuula nentuula nga wootuula omugenyi ne bakuwa caayi gwe bampaaka awa bitya ne nga bannaye mubeera mutya ogukopo ne bansimbira ddala guli eri ogwenkana weekati bwe kati nga mulimu otucaayi bali awo ne batumpa nga tukaawa naye ng'ejja tutwali tutukaawa nnyo nga kaziire ne tuguma ne batuwa ne chocolate anti byo caayi w'abagenyi ne bampa ne chocolate ne bagenda ne bankolera kaawa bamuyita batya hot chocolate kati nga banfumbidde dde ekimere mugenyi ajja tulinda mugenyi olemmere bakufumbidde emmere kifibi banyamba bafumba nnyama na mukyere naye bakusooka kufumba kabalaasi waabwe oyo gwe bafumba oba ŋŋamiya saadibiridde ate walitegedde nti eyo ŋŋamiya anti akasuuka ayo yawukana ku nnyama y'ente ennyama zaayo kabeke b'embuzi bweba mbisi tewunya nga mbuzi yeeno engeri gyetali muddo ndowooza twamanyira akasuka eno ak'ente enkoko nendi enkoko n'omukyere ekifaananyi kyekiri eyo ku Facebook kye nasookera ddala nga omanyi gwe wali olabyeko omukyere n'enkoko ku sowaani mu kyalo nga yo wekka ekifaananyi kwa sakula Facebook tuuse nange nga kyakabi era wendaba omwana apositinga nga yakajja ku kyeyo bambi obeera omanyi gy'abeera avudde lindako akakyere n'ennyama nga bibyo eri mu kyalo bibadde bizibu nnyo kati akakyere n'enkoko manyi ye yaabwe bagifumba then ne bagikalirira kati nga akakyere n'enkoko kyamaanyi wejjukira enkoko mujjajjirya we banaba basazewo gisala oba kyo ne ku Christmas n'omukyere era we banaba basazewo oguleeta okitegeera ne bagamba nno kati tata yaguze ensawo y'omukyere eri mu nnyumba ne tugamba kati tuli mu kulya mukyere ne sizoni ya lumonde naye weba ekutte wansi ne waggulu naye omwejjusa bulala okitegeera naye nga gwe omukyere tegwali kyamaanyi kubanga omukyere ye tata yalinga aguleeta kilo 10 n'agiteeka awo kati ne mmwe ne mukola ekyokulya omukyere ne mugaana okuliirako emimonde ne gibalinda ne mugumalawo ne gibalinda okiwulidde naye nense nendya nakyala ne bakola ki olonyumya kunyumiza munange entuuka ku kisaawo entebe esaawo nga tenneegaana laptop baaga ng'eyabika zipu bannange nawulira ogusungu ng'eyabika zipu engoye zasaamibega azaabwe ekinyawo engoye zasaamiridde kati zipu ensawo eyo banayo yayulika biki ntutte ebizigo ntutte bye batugambe tutwale awo mukama nenyamba tebanjaza nakunjaza ku airport y'entebe bayaza naye tebagikeberamu kubanga yali njasaamirivu bweti ng'omuntu agamba ne yasaamiridde ebadde etya baddange teri kyanyizanga kubanga ti nsawo yange yayulikira ku airport awo wonna wonna nga ntambudde kati wano ewaka otuuse tuli wano ewaka otuuse w'omuwalabu kano kawoomuwelo kamu kano ke baakuwa twiti gye baakuwa ebaddewo lubeerera mpaka olwokomyewo eyo laavu yo weeri yes eyo laavu yo weeri however era waba agambye nti ali mu kutuma abeera akutumira ddala naye nga yo laavu ye ebaddewo humanity ebaddewo okulumirirwa yes laavu eyo ebaddewo simanyi nawe nyiza kigamba nti omuwalabu gwe mbaddemu si mubi nga tolina nakweraliikirira mbu oba bayinza okuntemako akagalo ne bakakuweereza mu bbaasa ekyo gyogera otunudde mu kamera wamma abawalabu be mbaddemu tebabadde ng'abammwe ng'omuntu omu wanayimirira mu komenti nga ndina ebisaso oli nno n'omwana w'omuwalabu nawe nakukwatako kyokka nga twakakola vidiyo emyaka 2 yes however twakola videos twazikola nga maama waali kubanga maama be bampa essimu ne banzigulira ne Snapchat ntuba nga twekwatira nga tewali buzibu nga tumuwa n'essimu n'alaba ebifaananyi bye twekutte kati tukola video ntugulawo nenzigulawo TikTok mama ngaziraba nga talina buzibu kati mikwano gye gimuteekamu ekyo era nali ndi awo nga jangamba mikwano gyange gingaye mbuno gikulabe ku TikTok
simaya videos simanyi zisanguleyo kati nze nenziteeka mu private kale ate ku nkomerero waneeno ng'atalaba mbu kyakabi ngamba tewali bizibu kola ne video sabagamba muno batutadde n'ebisaso videos kweziri era abo abaana bakimanyi nabagamba muno batutadde nalaba nga kyaka tewali buzibu ne mugamba gwe nno omwana gw'okukulira serebu mulamba Abamerika bamulaba ate nange neneteeka mu position Abamerika wamugamba otya namugamba ono omwana gwoliko ono omwana kati kwole yamala kunnyiza nendyoka mugamba ebyo byonna nalyo ngazze okuneetondera njagala